tukwebaza kubanga otuleese era gyekikisa taata n'otutuusa wano Mukama. Kabaka w'abakabaka nga tutuba mu maaso go Mukama ng'oluyimba bwe tugambye, tetusookanga kunoonya byansi kubanga byo biggwawo taata. Tuzze mu maaso go w'ekkanisa kuba abantu bonna okusooka okunoonya obulungi bwo taata kubanga n'ebirala tusobola okubitwongerako. Tusabye otuggule amatu gaffe ag'omunda n'emitima gyaffe tusobole okuwulira ekigambo ky'okutuulamu ffe n'okukyongerayo mu mazima go mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katutuuleko. Abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu abooluganda. Mukama Yesu. Twongera okwebaza Mukama olw'okutuleeta ku makya kuno mu mpewo oluseba nnyingi, olumu nga n'entambula si nnyangu. Naye tumwebaza kubanga atuleese n'atutuusa wano kkaka mu maaso ge. Nga twongera okugabana mu kitabo kino ekya Second Samuel oba Samwiri ekyokubiri, eggulo we twakomye ku chapter 15 Musumba yagimazeeyo bulungi era ne tulaba ebyenjawulo bye twayize oba bye twasomye ng'abaweereza ba Mukama obutalemesa emirimu gya Katonda okugenda mu maaso, obutabeera ba Abusalomu, obutalwanyisa kigambo kya Katonda oba emirimu gya Katonda okugenda mu maaso, n'ebirala okwongera okwemanya ffe n'okumanya betubeera nabo abatubeera okumpi bingi. Era eggulo bwe twasomye ku ssula ey'e15 lunyiriro lw'13 paka ne tukkirira ekyo kye twabaddeko. Twebaza Mukama nti ne leero atuwadde essula ey'e16 okuva tugenda kusinga kutambulira mu nnyiriri nga 4 ezisooka. Katongere okwongera batusomedde, mwami badde atusomedde bulungi, naye katongere okuyitamu katono wano tusobole okwongera okukitegeera. Olulimi olusooka lugambye nti awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awayambukirwa ebbanga ttono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiko nga zeetisse emigaati. Ne tweyongerayo ku lunyiriri olwokubiri ku ssula olunyiriri olwokubiri. Kabaka n'agamba Ziba nti bino amakulu gaabyo ki? Ziba awo n'amubuulira amakulu gaabyo buli kimu. N'eyokusatu kabaka n'ayogera nti n'omwana wa mukama wo ali ludda wa? Eyokuna awo kabaka n'agamba Ziba nti laba ebya Mefibosesi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti neeyanzizza. Ekyamazima wano tuyigawo ebintu bingi kuviira ddala ku lunyiriri olusooka nga bembaga tugenda okusinga okutambulira mu nnyiriri 4 ezisooka. Nti awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awamatikkirwa ebbanga ttono. Ndowooza nga awo tuba tumanyi bulungi nti Dawudi yali ng'avaawa, yali ava Yerusaalemi. Naye nga kiki ekyali kimuleetedde ekyo? Okusinga Ziba ye yali okusinga ani? Abusalomu ye yali akireese. Kwegamba ebigambo bingi bye tufuna wano nti gwe nga woolaba wano Dawudi ne Abusalomu nga ye kennyini ye yamuleetera ekyo okusinga okukola ki? Okutambula. Nti naffe abakristaayo aba bulijjo oba ffe ababulizi b'enjiri bennyini tuleetedde ekyamazima abantu mikwano gyaffe oba mu buweereza
abaweereza okuba oli nga ekifo kyalimu oba ku mirimu tugambe naye ng'ekifo kyennyini kyalimu awulira tali seefu nakyo olwaki olw'okubeera gwe omuntu oba ng'awulira tali comfortable oba nga takyenyumirizaamu naye olw'okubeera ffe abantu awo n'osooka ne weebuuza nti nga gwe akeera wano okujja oba naawe ali eyo yonna oba ku mirimu omanyi ne ku masomero nti omwana asobola okweta mu essomero naye nga lwa banne n'agamba nze essomero lintamye naye ng'ensonga ekimutamya sigamba nti oba mbeera mbi oba ki naye nga banne engeri gye bamuyitamu bennyini eryo essomero nga asobola okulikoowa okimanyi n'omuweereza asobola okukoowa ekifo oba katonda kyabamutumyemu olw'abantu ffe kennyini nga bisusse wadde nga tumanyi tujjukira nti waliwo kiri mu Luka bwe kigamba nti Yesu bwe yagamba weetike omusaalaba gw'okole ki ongoberere tukisanga kiri mu Luka 9 Luka 9 awo 23 ongoberere katonda ng'akuwadde omusaalaba ogwetikke omugoberere naye ne wabaawo abantu abakola ki abaagala okukulemesa okwetikka omusaalaba oba nno teguba mwangu situla gubeera guzitowa nga ne mukama waffe tumulaba era twamulaba nga tumulaba mu byafaayo kumusomako ng'omusaalaba naye gwakola ki gwamuzitoowerera kati ffe kennyini tusobola okuleetera omuntu okuzitoowererwa obuweereza bwe wadde nga bwo obuweereza ekyamazima gubeera musaalaba ge mazima guba guzitoowa obuweereza si kyangu kati senga oba newobeera mu baana naye nga ye omuntu akugamba nze ebyabaana sisobola bw'olaba nti abaana basumbuwa baddugaza bakaaba baleekaanya sisobola awo omusaalaba n'okola ki n'ogudoodinga omulala n'akugamba oba bakale nabigenze mu kwaya naye kwaya ate byakuyimba kukuŋŋaana oba ng'endeko mu bakebezi ate abakebezi ate mu bukebezi bajja kuŋŋamba ate sente ziriwa zaabuze kati awo ng'ogezaako omusaalaba ogukola ki ogudoodinga ogugutoba n'ogamba mbeera omukristaayo wa bulijjo kasita nja kujjanga wano kusande ntuule saaviisi eggwekole ki ngende so neweerabira nti mu kumenyeka n'omusaalaba bingi bye tukola ki bye tufunamu tusuubira nti osobola okukulembera Fathers Union n'oviiramu awo n'obeera mu bukebezi n'oviiramu awo sisuubira naye ng'egwe omusaalaba gwe tuliko bannaffe tubayambyeko oba mu kifo kyonna ku mirimu mu buweereza oba gwe kennyini aleetera munnokola ki okwongera okuzitoowererwa wano Dawudi bwe tumulaba ne Abusalomu yennyini bwe tusomako wano bwe tuddayo ku chapter 15 verses 31 essula 15 olunyiriri olwa 31 ne wagamba nti ne wabaawo mu kitabo kino kyennyini ekya Samwiri ekyokubiri ne wabaawo eyabuulira Dawudi nti Akisoferi ali mu abo abeekobaanye ne Abusalomu. Dawudi n'ayogera nti nkwegayiridde ayi Mukama fuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru nti fuula okuteesa abantu abo ndowooza ne Dawudi yennyini kubanga Abusalomu si yandibadde akola ki oba abantu badde beekobaana ababiri okulwanyisa ani kabaka Dawudi naye nga
ye Dawudi yakikola atya? Yasaba, yafukamira ku maviivi. Wadde nga waliwo wakati awo ebikumenya bingi ebituyiganya mu bulamu bwaffe, amaviivi ge kukola ki? Ye solution oba kyekiddibwamu kyaffe. Waliwo akayimba ke tuyimba mu bato nti prayer is the key, prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Ye Dawudi Amakyenja wateetaka tumusomyeko kale okuva yonna gye tutandikidde, naye nga bambi wadde akoze eki, wadde ayonoonye, wadde agerako okumaaso ga Katonda, wadde akoze atya, naye ng'akola ki? Yeesize Katonda, akomawo mu maaso ga Katonda. Era wano agasifo yagamba Mukama awo Dawudi n'ayogera nti nkwegayiridde ayi Mukama, fuula okuteesa kwa Akisofeeri okuba obusirusiru. Naffe nga bizze mu maaso gaffe, oba nga waliwo abakuliko, oba mu lugendo lwonna lwe tulimu, gwe Saala kijja ogamba wovaayo n'olwana n'amaanyi go bijja kulemerera owooluganda. Naye bw'ogenda ku maviivi, Katonda akola ki? Asobola okukulwanira ezo entalo zonna z'olimu, oba mu buweereza. Naye olumu osobola okulwanyisa abantu ne batakola ki? N'otasobola kubawangula. So abooluganda, tuleme okufuuka ba Abusalomu nti ye yaleeta Dawudi okola ki? Okulinnya oba mu Yerusaalemi, naye nga si ye yandibadde ye omuntu we yennyini. Naffe tuleme obuweereza tubuwagire, abaweereza bakiyita kubalera, tubalere, obuweereza busobole okukola ki? Okugenda mu maaso. Wano we tusomako ku lunyiriri olwokubiri lugamba nti kabaka n'agamba Ziba nti amakulu gaabyo ki? Amakulu ga bino ebyo yali yeetisse. Osoma wano essula olunyiriri olusooka mu ssula y'e16. Amakulu gaabyo ki? Kabaka n'agamba Ziba nti amakulu gaabyo ki? Ziba awo n'amunnyonnyola n'ayogera nti endogoyi zaaba mu nnyumba ya kabaka okwebagalanga emigaati n'ebibala ebyekyeya abaliyongobera mu ddungu banywe. Kabaka n'ayogera nti n'omwana wa mukamawo ali ludda wa? Kale oyinza okuleeta obuntuntu nga bingi, naye ng'olina kyoyagala okuyisaawo. Bingi bye yali akoze eki, naye ye Ziba yali abazaaki okwefuulira naye okutwala, oba kibayita deception, okutwala ebinumanya nti si kikyo, naye ng'oyagala okuyisaawo amagezi go ofune ng'ennaku zino omuntu afunye ettaka naye nga naawe olimanyi sikola ki? Si bibyo. Oba ekintu kyonna n'okujooga, oba n'olaba abamu balaba bakaabakazi abafumbo, awo ye wayagala wennyini okukola ki? Okugenda. Oba abaani, awo wennyini wayagala okukola ki? Okugenda. Naawe ekintu n'omanya nti si kikyo, naye oba kibayita obukujjukujju, okozesa obukujjukujju n'oteekawo embeera ng'oleeta ebintu oli oba omuziba amaaso osobole okufuna ekintu ekyo ekitali kikyo. Olwokunawo kabaka n'agamba Ziba nti laba ebya Mefibosisi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti neeyanzizza, n'agamba nti neeyanze gange mu maaso ga mukama wange ayi kabaka. Naye ngaawe ebyokuyigawo bingi. Dawudi ebyokuyigawo nti mu byonna Katonda y'ani? Yamala byonna, kubanga y'alina that supreme power. Wadde ng'abantu basobola okugezaako okutwala oba ebibyo ebitali byabwe oba mu lukujjukujju bwe kityo, mu lukujjukujju
naye era bw'osaba bw'olemera ku Katonda osobola ye omusango akulamuza mazima. Kati oliye bwamuwa obwakabaka n'akola ki? Ne yeeyanza. Naye nga wano Dawudi era tulaba nti wadde yali aliibwamu olukwe teyanoonya revenge oba okuwoolera, teyaddiza nga bwe yali akoze eki ayisiddwa. Nga tumanyi bulungi revenge oba okuwoolera tukusomako kwa mirundi mingi, naye waliwo mu First Petero ekisooka nsaba Salomo okusomereko awo. Petero ekisooka essula ey'okusatu kola olunyiriri olw'omwenda. Kale asooka okulabawo abatawalananga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaananga ebyo abasabira omukisa, kubanga ekyo kye mwayitibwa mulyoke musikire omukisa. Babuulire peegi bajja kulabawo nkyati. Peegi 184 tubuddemu Mama Bandi nti ekibi tokiddamu na kibi, kubanga ekibi eno enjiri ekyamazima gye tubuulira amaaso mangi gatutunuulidde, oba neeyo gye tubeera olumu nga tomanyi. Kati nze buno obuweereza bw'abaana tutera okgenda mu masomero, naye kati waliwo n'osanga omwana kati ngeri essomero ly'akansanga bw'oyimirira wali nti oba ku assembly oyogere nabo tosobola kumanya nti wayogedde naani oba n'ono, naye oba oyita mu kkubo Teacher Esther bayi n'ogamba bannaye, oba oli eyo oba wa n'osanga omwana Teacher Esther awayo n'ogamba kati kwegamba singa obadde otambula otya ng'oli bibyo nga abantu abamu batera okiyita asalo ng'okimanyi bangi b'okulembera abantu bakulaba n'oyimirira, naye nga gwe tomumanyi, naye oba oli eyo mu kkubo n'akola ki? N'akuyita n'ogamba Mukama Katonda ekyamazima kye wanyingizaamu kinene, nga waliwo ebintu ebyolina osaba Katonda abikukyaye ebyensi. Kati wano we tugamba nti ekibi tekisasula kibi, wabula okusabira abo omukisa. Tomanyi oyinza okuba olina oli yakulinawe n'ogamba obaka okimukole, naye okimanyi kyogenda ogwamu. Nze revenge ngimanyi omu yali ekisizaako bubi emabegako eyo eya Katonda nalimbi nkale ng'omutegeera naye nga tonnabakola ki, nga tonnabakwongera okumutegeera obulungi oba okwongera okumutegeera. Revenge ereeta oba okuwoolera kireeta ekibi okukola ki? Okwongerako ekibi. Kubanga nze nzijukira oba yali nzijukira ku yunivasite nali waliwo emikwano awo olunaku olumu nange nga nyiize ne ŋŋamba waliwo emikwano ne bagamba jangu tugendeko wano jjukira omwenge nali kale sinywa mwenge naye era abazadde musabire nnyo abaana, naye ne bagamba jangu tugende mpolampola tobitegeera genda okulaba nga mweyongeddeyo. Kati n'agamba ati oba ne bakuwaaba omwenge simanyi buno bubyandi oba obusooke oba obuwoomerera ne bakuteekako akalala ne bagamba nno soda sprite ojja kuba bulungi, naye nange nali nina gwe neesasuza, naye abooluganda gesi what happened. Kale mu ekyo Katonda yannyamba kubanga nalwala omanyi okumala ennaku nga 2-3 nga tolya olwo omwenge kubanga nali siri awo simanyize ng'omunywa, naye okuva olwo ne bwe kuba olwo simanyi bino byemunywa simanyi obukyera Bani? abamu kale si bwabali wano kale abamu oyinza okikola nga a normal drink is okay, naye oba mulimu oba simanyi
oba ekimera kati nze ako akantu katono gwe kootawulira nze nenkanywa omutwe gunnumirawo ne bwenkutuula okumpi oba ne bwentukala essimu kuba abali wano temuli batamira ne bwentuula okumpi omuntu anywedde omwenge nze nsobola omutwe okunnuma ne gusituka nsobola okutabira ye nga takoze ekyo tatamidde naye nali nange ngezaako okuddiza oli yali ankoze obubi nengamba nange kanywa nkole bwe nti nange mulage nti nkola ki nsobola naye kale awo katonda yannyamba kubanga nandisobodde nti okuba omutamiivu nga mbulira abaana b'abalokola abaana bammwe nti kyali tekisoboka. God has a good plan ahead. Ye enteekateeka ye nnungi kati we nalwala oba olawo singa saalwala nange nandiyongeddeyo ne mbanga bano oba bafiira mu bbaala kubanga nali akyamazima n'abazadde tebategeera kubanga nga sisoogera nti bakino olabadde kino naawe tosobola era abaana balina si byangu ennoogenda naye ng'oli kufiizi wa buzadde tushoni gwokulaba ozanyiramu naye nga ekibi katonda yannyamba okugoolonze ne bwe kaba katono ne bakambu simanyi buno obwemunyu oba simwe kuli balaabe bali obutonotono buno buwaine sisobola era omuntu ayinza ogamba Esther weekoza tugambe ng'oli mulokole nnyo tekuba kwekoza naye ekyamazima eyo revenge nange kyali kibi naye katonda yannyambirayo nendwalirayo kati okuva olwo kyaggwako olwo okulwala kwakuyamba tekiriddamu naye nga in my conclusion okay nga sinaba ngenda okukomekereza nti byonna wano mu ziba yagezaako okufuula manipulation okufuula embeera naye asobole okukola ki okuyitawo mbwafune biri ebya kabaka n'amugamba bino mbikuwadde ebya Mephibosheth bikole eki bitwale so mbeera ki gy'ofudde nga si bibyo naye nawe ng'osobola okukola ki okuyitawo bingi naye nga mu kumaliriza in my conclusion summary nagambye nti Mukama Katonda nti mu mbeera yonna in adversity oba mu mbeera yonna yaki situation gy'oyitamu enzibu mu kunyigirizibwa mu kweraliikirira okubeerawo olumu nga olaba bitambula bitya mu mbeera yonna tukole ki twesige Katonda trust God no matter what trust God no matter kubanga Dawudi tumulaba ekyamazima yesiga Katonda era yeeyo conclusion yange naye nga message nti tuleme kubeera bano bazibu osobole ng'oyagala kuyitawo okufuna ebirala ebitali bibyo nga bwe tulimba oluyimba temusookanga kunoonya oyagala kuyitawo sina bya bugagga byokka oba ekitiibwa oba byonna kyoyagadde abamu bafunye ekitiibwa mu kwagala okweraga okweyisaawo bafunye obugagga bafunye oli n'aweereza naye ekigendererwa kye nga kyakuweereza ng'alina kyayagala okukola ki okuyisaawo nze waliwo eyanga Esther eyo nno mwenno abaweemwe mwesiimye nange ogyofireyo ekifo eyo kubanga wonoofunirayo ekifo nange nempeereza tugeze we naafiirwa bajja kunnyamba tugeze oba nga nina kyonna nga neetaaga obuyambi bajja kukola ki nja kuyambibwa naye nga oba oyagala kukuula Katonda naye nga toze na mutima gukukola ki okumuweereza beebazizza nnyo Mukama mwebale nnyo Mukama abawo